Kyagulanyi ne kakati government ekyamubuliddwa waali tejja kumulaba the moment nga network ekyali activated okujjako nga bafunye expert ategeera ensonga ezo na penetrating network eyo. Mwami Museveni network eyo yagitambuliramu emyaka egi 5 naye obuzibu buli bumu bwokka lwaki Mwami Museveni tasobola penetrating network eyo kuzuula Kyagulanyi. Bamaama fiina bakozesa bafere nga bagamba mbuno etteeso etteeso wali oki mubamulimba mbu speaker parliament yamulimba mbu ayina abaloga etteeso mu nsi yonna. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaza n'okusomoozebwa okulala asobotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina Sentamu Mukasa Sewandagi munnabyabufuzi munnamateeka munnabyanfuna munnabyafaayo mugumbye ettaka mu byobuwangwa munnabyanfuna tera musomesa. Sewandagi buuza abantu abanyabo ne baseba abatula balina gye musinziira mbalamusizza nsanyukiddeko abafunye ebirungi mu bulungi nenakuwalirako abafunye ebizibu ebitali bimu naddala ng'ebizibu ebyo neyongeza ku ddoboozi bizibu ebivudde ku joogo lyabo betwawa obuyinza okutukulembera. Omanyi bwe ngamba abantu nti joogo lyabo betwawa obuyinza okutukulembera ng'oli agamba nti nze nalonda Kyagulanyi Museveni saamulonda mulala ng'akugamba nti nze saalonda. Kasita oyingira mu kalulu oba olonze Kyagulanyi oba olonze Nandala Mafaabi oba olonze ani oba tolonze oba oyambyeko Museveni oba tolonze oba oyambye awangudde okuba ekyo kyali nga bwe kiri nti kaana akambata ye mulonde meeya wa Nansana municipality oba omukkiririzaamu oba tomukkiririzaamu ye meeya wa Nansana municipality kati nze nakugambye nti mu myaka gineegi bwe wanaabaawo ensonga yonna eneetaagisa meeya wa Nansana municipality siginikya ensonga yonna bw'enajja nga neetaaza meeya wa Nansana municipality nja kugenda njijje mu municipality endala ate nga yeetaaga Nansana municipality mu Uganda nti mwembeera mazemu emyaka egisukka siginicha ya meeya wa Nansana municipality tewaliwo ze siinaawo kyenkola nga kyetaaga siginicha ya meeya wa Nansana municipality neetaaga siginicha enkulu ennyo etanva ku mutwe siginicha ya chairman wange Hajja Beri Musoke siginicha ya chairman wange ow'Ekigwogwa siginicha ya chairman wange ow'Ebbaala Ababero Suwanu ina basatu beneetaagako siginicha zaabwe endala ate kati nze mugombolola ye Nabweru erosi zirimu 10 tewaliwo erosi we nsobola kugenda nga njagala siginicha ya chairman w'erosi wano batagimpa. Kati siginicha endala gye nja okwetaaga ya meeya wa division ey'e Nansana municipality kojja wange bamuwangudde bamuggyemu mu kalulu kojja wange Kasi Mujjumba bamuwangudde naye gwe nsangawo yenna ku Nabweru division kimukakatako okumpasi siginicha kubanga we Nabweru division nagikolerera kati Nansana municipality Nabweru division yanjalo ne Nansana division anti Nansana municipality eyina division zinnya eyina Nansana division eyina Nabweru division eyina Gombe division ne Busukuma division. Kati Nansana division yetula wano ku Taiga Nabweru division yereri ngodde Kawempe emaganjo ogene maganjo wansi mu Nankani kati Gombe division ate eri Gombe eri Busukuma okuba awali gundi office za Kabaka so kakati sirina kirala kineetaazayo kati nga bwe nakugamba Matiya Lwanga bwanika yagenda nanyiza gavana wa Wakiso bale tokingamba nga yakamalako emyaka 10 gyonna gyamaze nga ye gavana wa Wakiso district sina kintu te ku district era bino bimba dinetaaga nga byakola ku district sibikoledde mu Wakiso yakunyiza ti yakola ki ebyo oli bimbuuza olulala si bya wano nengo ino obusungu obwetumbizi kane bakutuma siginicha ya Lukanga Moses ngomba ka parliament yanje mu municipality togireeta nga abaka ba parliament bafudde bawedde anga bagambye eyo ya Lukanga gye twetaaga ne baba yasigaddewo mu ababaka bonna ne bafa bonna aba parliament ne bafa ne baggwawo ne wasigalawo Lukanga Moses tasobola kunteerako siginicha ku mukono ekyo kiba kinsubye
abo busungu no bwa abana abakazi bo ku mizigo. Lukanga nagamba namusonyiwa ku lulwo bye waŋŋamba ne musonyiwa singa saamusonyiwa yali tasobola kuwangula kalulu ako gwe kenyini n'oŋŋamba Lukanga musajjawo olw'okuba kojja wange nkwagaliza saagaliza Lukanga olw'okuba musajjawo naye nze manyi nti ate emyaka 5 weginaggwerako gino ojja kuba omukyayi ate nga mukyawa lwaki banti bibadde omusuubira mutalina kyagenda kukolako yadde ekimu kata kyakulaba nakulaba keyamaze okuwangula kati nga mbaka palamenti kati honorable tokyali kiraasi ye Lukanga newe mukubira essimu n'atakwata agizza kazibe ssaawa mmeka kale naye nze sigaanye so Lukanga akyali oli omuntu wa bulijjo amala okulayira manyi bino bimanyi agenda layira nja kugenda beera naye ku palamenti nze omu ku bantu bano mu Buganda abanoonyereza nabeerako kakuyege emyaka egitaka wansi wa 10 n'egi olunaku olumu twanonyako akalulu tuyingiza abaka ba palamenti mu palamenti abataka wansi wa 20 nga ffe tubakoledde campaign mu Buganda wano naye kati nze nkubuulira ebintu mbimanyi era nze nalinga neesabira nnyo nti bwe ndituuka mu palamenti nsaba nnyo ekyo ekijjako ababaka ne kibagobako abantu baabwe abaka ba palamenti bano njagala bagendere nga munnamawulire buli kulonda omubaka wa palamenti abana bantu bapya era tewaliwo bajjako mubaka wa palamenti n'omusanga ng'agudde mu kalu kati yangu ekitone nnyo genda onoonye mubaka wa palamenti gundi owa Nakaseke Lutamaguzi Semakula kati genda onoonye ababadde abamusudde kati ojja nga bonna bantu bonna 9 ku buli 10 abamubadde obubi bonna bantu be abamuleeta mu palamenti byayogerangako gundi ekaddunda gundi egindi nga nokwatumira abatumira kati ekyo ekisiraani ekyo ekiri mu palamenti ekyo ekijjako abantu abaabwe ne kibaleetesa abalala kyetwagala si kisiraani ekyo ndowooza oba atuuka ddala abalevo nga gyaliko y'amaanyi ku bano babadde nabo njagala otunule mu bulamu bw'ensi eno abantu batono nnyo b'obadde nabo abasuumuka ne bakusingako ku byenfuna abaddamu okukolagana naawe kituufu ate lwaki baba bakolagana naawe nga bakusinze ku byenfuna omuntu wabanga wa biliyoni era alina okutambula n'aba biliyoni n'okumulaba obulabe olwoba okola appointment gwokubiranga akasimu kati walukanga ogambye nti okuba essimu n'agiza ekiro naye nze Lukanga nze ng'omuntu siina kyemmweta siina expectation nti agenda in fact kagobe mutwalo sigwetaaga awo kati ojja kumwagala kakati nze ate tolinayo olusuubira signature ye kugikuteera tosuubira kugenda bweru nti ajja kunoonyereza passport abadde mukwano gwange nnyo biki awo kati ojja kuba naye so siina kyemusuubiramu era talina kyeyansuubiza naye ng'omuntu otukolaganye ebirungi bimwagaliza ojja kuba naye awo ojja kuba naye bulungi nnyo kasoobera mubakawo nga tolina kirala kyomwagala kati kankikubulire kino ne bano bonna betubeera wano kaabe bijjirwa bakuyingira palamenti expectation zange eri bijjirwa tezandibaddewo nti bijjirwa katugambe mbu musuubira mpeyo ssente bweziti naali mulabye nga soosi wange ekyo ne kiggwa njagala otunulira abantu era obategeere wano wetubeera ku seeti kuno kwe tutuula waliwo abantu we wasookera ng'obakubira obusimu n'obeegayirira nti bannange jangu tukole ng'abalala oyagala n'okubanoonya gye bagira ki bakola kati ne batuuka ekiseera nga bakubira kasimu enkyase kanja konzije nkole enkyase kanja konzije nkole olwo bagenda balinnya kati bwe balina we batuuse nga kati gwe obanoonya otuuka n'okukola gye kijja kutuukako ng'osanga sewandagi ne muba nga mukyakola babe muti naga nti gamba Anodi ayimirizeemu katono ngende wali mala okukwata essimu Anodi n'ayimirizaamu n'osigalawo ku seeti n'akomawo n'akwata essimu koja waliwaze soko lindeko Anodi yimiriza n'agenda mulala jaga nti otulo tunkutte kansooke neebakemu neyeebakamu n'agolokoka n'okwata n'oddamu n'okwata omulala jatandika n'okutambuza bakutambuza okuva wano ogende mayiro 5 ng'ogenda kunojjako muntu interview olwo ng'alaba ye yakuyamba okola ekyo naye kyoteraliikirira nze siri omu kwabo naye nze bw'otandika ebyo tuba tulemaganye so ntiwomba mukulekera luleda twabeeranga emakindye naye nga nze okukola naawe nga nvaayo nenzija wano naye naku ezimu nzija wano nenkusanga noga nti ate ngenze makindye nina gwe ngenza okukola nabivuddeko ebyo
nabivuddeko byakomye eggulu nosanga omulodi ng'akyali mu dduyiro byavudde wali olinde naye ng'ovuze n'amafuta go ebyo byawedde bibireke ebyo byawedde twabimaliriza ggulu era buuza wuyo Arnold mugambe ebyo byawedde abo nno be bantu betuwangala nabo mu nsi olina obayiga mwanyi bw'otayiga abantu bewangala nabo mu nsi mbadde ndaba research eyafulumiziddwa Abamerika research eyafulumiziddwa Abamerika egambye nti mu myaka 10 egiyise aba generation Z the Gen Zs be basoose okubanga ababali wansi waggulu bageze okubasinga okuba ababali waggulu w'emyaka gyaffe bageze okubasinga generation zino zibadde zijja zitambula nga kuba kati nze ndi mu generation X kati waliyo bamirenayo kati abaana ffe abamu betwaza bali mu mirenayo waliwo n'abaddakaawo mulyoke mujje mu generation Z eyammwe gye mulimu kibadde trend ibadde bweti nze Sewandagi nga ndi mugezi okusinga taata wange ne jjajja wange mbasinga okutegeera kati yammwe generation Z research yafulumiziddwa yalaze nti mmwe okutegeera kwammwe kwe kusoose mu myaka 10 okubanga kwe kuli wansi woko kati nagenza ate extra mile ongezeeko okunoonyereza lwaki okutegeera kwammwe kuli wansi waabo ababasoose ababali waggulu nzudde ekintu eki mwe kye mutalina nze Sewandagi bwe ngende wa Bidandisali ne bw'aba nnimbye nga byayogedde bya bulimba gyendi sisobola mugamba nti olimba Bidandisali bw'ayimirira wali n'ayogera bw'amaliriza okwogera siyinza mugamba nti byogedde si by'amagezi era nvaawo nze tulina kye bayitanga sieving akasengejja bw'owulira wuliriza bw'oba n'omutima oba n'akatima akasiba kati bw'owulira n'otawuliriza tosobola kufaanana njuki ofaanana nsowera kati mmwe generation yammwe bwewulira ebiseera ebisinga obungi ewulira kwanukula omuntu ajja ku chat wano nga tetulina tanabana kulya kye tuwogedde n'omala okwanjula nassaako komenti temulina kye mutugamba Kyagulanyi mumuveeko naye nga nakoze posti ku TikTok nga nkigenderedde nga temulimu bigambo bino bibiri temwabadde mu kigambo Kyagulanyi temwabadde mu kigambo National Unity Platform naye mu kukomenti eziriko ziringa 100 komenti sa 20 zingamba Kyagulanyi lwaki tomwesonyiwa lwaki tova ku National Unity Platform muganda muno yakukola ki naye nga topiki ndala nnyo so abo baba wendula bajje ba commenting enga naye kusanza nga weerega nabo abana tojja sobola kwereega nabo sina Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa
wadde okusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja tosira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno yetinga account simanya biki omanyi kaleke bakole bye baagala kojja kankubuulire buli lwosuula omuggo oyo n'omwana omuggo tebategeeza kukwata kibooko okuba omwana omuggo bategeeza muzadde buli lwosuula obuvunaanyizibwa bwo obw'okugunjula omwana omwonoona bayibuli kyetegeeza kati ffe bana bamuteeka obubabuulira bye mukola si bipya kojja bye mukola twabikola dda nze najja ku Facebook mu 2010 mu January wa 2010 nga ku Facebook kuliko abantu nga Fulufiga Kisa kya Mukama Ajati Namyalo n'ebifaananyi ebyobuseegu nga bibibeerako kuwemula na pornography ng'era awandiika ku Facebook awandiika mu Luzungu ne tugamba nti nedda tugenda kukyusa olwo nga batugamba netugamba mu budde obwo mwe abasajja bakulu muve ku Facebook bano bino sibyammwe era nga n'omuntu bwakusanga ng'owandika ku Facebook ng'akulaba nga atali mu magezi naye nze ya inspiring okuwandika ku Facebook nasangako president wa America Barack Hussein Obama mu budde balina essimu ye ya Blackberry yalina addicted era abantu yali agenda kuba president nga tebamanyi nti anaasobola n'okuleka essimu ye ya Blackberry kati tugamba naye bwe zibanga mu nsi ziri endala ababeera ku Facebook abagikozesa beba abasajja ab'obuvunaanyizibwa era bw'ogenda osomako ebyobuvunaanyizibwa nga babiwandiise lwaki ewaffe wano e Buganda tusangako abaganda abaseegu abagwagwa nga bali ku Facebook nenkwata mikwano gyange nga 8 Sozi Sibyangu Harrison Nabukenya bangi twalinga 8 ntukola ne group bagita Sozi Sibyangu Foundation bwegala obamanya giyingire mu Sozi Sibyangu Foundation ojja kubala abalimu ne tujja kulwanyisa pornography n'okuwandiika ebitasaana ku Facebook oluvannyuma lw'emyaka kati gino 10 bw'owemula ku Facebook ekuggalawo n'akawunti ye gijjako bw'osaako pornography bakuggalawo ekyo tulwanye nakyo kati TikTok tugisanze mukolerako ebyekisiru bingi ife mwe generation Z gwe ngamba era bwe mba nkugamba kati buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga TikTok ennungi bwetyo tetugikozesa kuno nebyo lwaki abachina baagala TikTok eyo nti omuntu bw'abeera ku TikTok obwongo bwe bwonna buva ku bya gavumenti nadda mu byero omuntu n'omusanga ng'ali mu kwemoola ali mu kuzina yeekyusa ati akebera bina ng'oli buli lunaku abeerako ng'alaga kabina kokka bw'ati n'alaga kabina kokka n'alaga kabina okuva ku makya paka akawungeezi n'enkya naluni ne ku Facebook babangako nga yekubisa bifaananyi byokka nga byateekako eyo yo China obibikolera kubanga obwongo obudaivatinga ne buva ku kyamagezi kyoteekwa okukola nodda ku kiri era China yo yensobola kyagala TikTok era omusajja yinventinga TikTok yagiyinventinga kola ekyo naye kati ebbanga litumazeeko ebbanga lituma wetwagira ku TikTok ffe nga tosobola kusaako posti esukka ddakiika 7 kati ku TikTok wajjako ddi kati nze ku TikTok nteekako posti eweza n'eddakiika 3 mu 5 yagenda yeyongeza ku duration omanyi apo ezo ziba ne space kati ndowooza space ya TikTok teyali y'amaanyi oba neegula bwebityo nga olaba YouTube nti YouTube obanga gwe omulundi okusose channel yo okugiteeka ku YouTube etuuka olina by'olina okwanlocking okusobola okuuploadinga video nga esukka eddakiika 28 bw'otabya unlockinga video tenda kusukka ddakiika ezo kati njagala tugende ku nsonga enkulu etuleese olwaleero kati kankulagenda tunagenda ku nsonga nkulu etuleese olwaleero nze ndaba kojja wange mbeera ku TikTok mbeera ku Facebook mbeera ku Instagram mbeera ku Twitter mbeera ku Telegram buli kumpi social media platform ninako account naye simala gasa comment yange ku post ya muntu so mu bufunze oli traceable bwe ntuuka ku post yo I listen and analyze bwe mpulira nga it is nonsensical I just pass
Okay. Tugane ku nsonga kati nzo okujja nesanga Sekanjako ku channel ye MS Media gye yagikolera akyaziza Sewandagi simwagala lwaki mpuliriza oli waddembo I just pass nzabateka comment obambi obanungi sibalinako obuzibu sibalina nze nkulinako obuzibu tola basizisangula sisangula comment obavumye obakose ngisangula ate ne blockinga okuyamba obuyambi nengisangula mba nkuyambye but I help you obutafa stress umanyi stress erwaza kati nkuyamba I block you oleke kulaba byange oleke kulwala kuba bosigala obira bijja kulwaza omutima sebo tugende ku Kyandeesi Sweet Valley kansoke nange somero lya basajja waliwo mwami yakutumidde mwami ki nabadde ku somero baliyita Vision for Africa High School liri Nakifuma muzukulu wo genda mutute eje wa mutute kabangu yokugenda batandika 23 wado ogenze muwandiisa batandika 23 naye nagenze okufuna ekifo n'okusasula ebyetaagisa naye nasanzeeyo omwami nga basatu n'abakyala babiri basomesa ababiri basomesa ate ababiri babadde bazadde nga nabo baleese baana netwesanga ne banamusa nnyo nga basanyufu omulala ngamba tulabire Sekanjako n'abalala ngamba tulabire Kwezi tubalaba so abantu baffe bino byetwogera babiri abeera babigoberera Nakifuma kiriwa wano ngodde Kayunga Nakifuma odda Kayunga ekiri mu Mukono district yes anti Kayunga eri Kayunga district etandikira kusezibwa olubuuka sezibwa oba ogenze Kayunga oba tonagendayo eno ba Mukono okay namugamba gwe nasanga ku Koropingi Hotel ebwayisaawo tewamugamba olina omulala gwe watugamba nti ava Canada ava wa Australia ajja neze kakatatuukanga oba ennyonyi yava kisimanyi oyo yaye mulwadde musubiramu akamwanyi ate Koropingi ye namusanga waawo nga omanyi abasajja abagagga nga azze kulya kyamisana nagulya ku kyamisana nze nange nalina ezange nange nalingeze kulya kyamisana kati oteri mugagga senga ali mugagga ng'ogenza okulya ekyemisana kati nze Sekanjako bw'onsanga ku Koropingi ng'ozze okulya ekyemisana kuba kyesatu nze nsasula so ne oba oyina mwezi zo nze nsasula ate kati tweraba nze maliriza okulya nga nvaawo nampita era nkikusasulira ndi watya oba kankusasulira ekyemisana kino nagamba ati nanga ndabira Sewandagi kati ate nnyo era gwe nasanze eggulo awo ewawulu awo wano mukyere awo mukyere badde nga basatu nabo era nabo ne baŋŋamba nti emirimu tugiraba weebale kugitukwasaganya Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School somero lisangibwa Kibajju eddege ya Bombo twalayo omwana abaana bazzeemu okusoma okusinziira ku gavumenti ya Uganda Nursery mpaka kibiina kya 7 ku kibiina ky'omuzobo balina center number environment nungi somero litudde ku bwagagavu bwayiika 7 ate nga bakyagaziwa liri ku musingi gwa ddiini ya Busiraamu ne buli ddiini ekkirizibwa kubanga bagaba services center number ku kibiina ky'omusanvu werisi yaga nti omwana agenda somera wano ate atuulira eri ey'eddiini weeri n'eya UNEB weeri bakubire ku namba zino okumanya ebisingawo 700 808 882 ne 0786 0 6 593 0 593 waliwo bangambye nti namba ng'okisoma speed Sewandagi ne kakati Kyagulanyi tannaba kumanyika wawaali era gavumenti ya Uganda etula obufofofo ku nsonga eyo okakasa gavumenti ya Uganda etula obufofofo ku nsonga eyo olimu omu ku bali mu gavumenti nze nkubuulira tesobola butatula bufofofo nga ne kakati tebamanyi waali okuva twamaliriza ndowooza bamaliza olangirira nga 17 okutuuka olwaleero ne kakati tebamanyi wawaali nze oli ku simu nze nga Mbega Omutendeke simu ezo zatuyombyanga nnyo ku TV nze nga Mbega Omutendeke agent waki agency ya Uganda ey'Abambega bagiyita batya sigimanyi ngamba agency ya Uganda Internal Security Organization ISO oba criminal investigation sibimanyi naye anti waliwo kati agency gye tulina ey'ettabu gyogamba nti wano ba agent bwe batandika okutambulirako kizibu bawona
babyonoona kati wakyali Allah tekisoboka kunyanga tebakwagala abaliwo kati bonna babi bajjaati ba flying squad abo sibe tuogera ku agency nga olaba nti CIA FBI MI6 bwezityo nti bano bo tebakyaliwo kati isondoze tetukyalina bonna abaliwo kati kubanga era ojja kusanga bakunoonya nga ba flying squad bakunoonya kutta ojja kusanga bakunoonya nga ba SFC ebona nga tebali those are not intelligent njagala bali ba intelligence officer abakola okunoonyereza twabasigaza mu police criminal investigations department twasiggala neera naye abaliyo nabo kati ate banoonyereza sente zobawa kye bakola kati Uganda is so officer abera ku case olwokubanga case eriko akasente akawera ekitongole ekikola okunoonyereza mu Uganda omuntu ajja kugamba nti kyafa kubanga twalina ne CMI Chief Tenants of Military Intelligence CMI ndowooza naye nayo tekyakola naye nga tekwagala ndowooza banoonya byabufuza nti tebakyanoonya bibateekwa kunoonya nti kati tusokotambule ku musajja bajja kutambulira ate Museveni yakugamba ng'agamba Betikamya nti abo tobakwatako kubanga bwe babba ssente ate bazimba wano n'olwekyo bakole ki baleke tobabba togikwate simu ate nedda siyinza kwata simu wano kakati abo toyinza kubakola ki kubategeera n'obamanya kale bw'oyogera ku kitongole ebyakabi wano mu Uganda sinalaba ekitongole kyakabi ebinaba kutandika kutambulira naye mu mbeera eza bulijjo bw'abanga Kyagulanyi aba gavumenti bakyatakula omutwe nga banoonyeza waali wababuze kyongera okukakasa biri byenkugambye nti Isirayiri eriyo Mossad munda mu Isirayiri tosobola kwekwekamu ne batazuula wooli noweze ennaku zino zonna nga tebakulabye tekisoboka CIA mu America toyinza kwekweka mu America n'obulawo ne bakubulwa wooli tekisoboka kebere MI6 ey'Abongereza nawo toyinza kukola ki kebere n'ogundi eya Russia KGB tosobola kwekweka munda mu nsi eyo n'obabula bw'obanga ddala wekwese ng'ate nabo bakwetaaga ate kyenkakasa nakigamba ne mugundi yali ku seeti ye nti kyenkakasa obulungi Kyagulanyi ali mu Uganda ate tali wala ali kumpi nnyo wano mu Buganda mwali ekyo kyo nkikakasa naye bwe mba nkikakasa ekyo nga kuba senga Kyagulanyi twalabye kulabirako manyi bino bya logic senga Kyagulanyi yali yafuluma eggwanga ng'ali South Africa TikTok account ye ne Facebook account zonna eza social media zabadde active talina ba andola basobola okuba eri ebweru nga basoza andolinga nazibawe ate kati content yamuteerako wa awandiika so wandiika nga kifaananyi kyetaddeyo eggulo ng'ayina akatabo kali mu kusoma era gw'obadde mu investigative journalism bwe nkwata vidiyo wano nenjikuweereza ng'oli America n'oddamu n'ogiweereza Arnold ng'ali South Africa n'addamu n'agiweereza Kwezi ng'ali Isirayiri bwe bagikwatira Isirayiri bamanya nti Sewanda gye yagiweereza okuva ku wano we tutudde ye yagiweereza kati nibwe kiba kifaananyi nga Kyagulanyi akiweereza eri ng'asoma akatabo ka Mahmoud Mamdani ke yabadde asoma nga gyakiweerereza era baali badde basobola bulungi nnyo okumanya nti Kyagulanyi ali awo ekyo kyekisooka kyenjagala okumanya naye ensonga endala lwaki aba state tebasobola kulaba Kyagulanyi ne bw'aba ng'ali magere ezo nsonga zaffe abamanyi ebyemyoyo naye ate sisobola kuzikubuulira ne bw'oba ontadde wano ku mulumyo siyinza kuzoogera kubanga bangi nnyo banoonya okumanya ebyo ebikweke nayogera naawe lwine enkugamba nti edda President Museveni bwe yali mu nsiko ng'ali Luweero wano abantu baagambanga nti Museveni afuuka mbu baamulabye n'afuuka puusi n'abaddukako baamulabye n'afuuka enfudu n'abaddukako
eyo yali network. Eyo network feka abebye nnono ffe tugimanyi. Kati Kyagulanyi ne kakati government ekyamubuliddwa waali tejja kumulaba the moment ng'eyo network ekyali activated okujjako nga bafunye expert ategeera ensonga ezo n'apenetratinga network eyo. Mwami Museveni network eyo yagitambuliramu emyaka egi 5 naye obuzibu buli bumu bwokka lwaki Mwami Museveni tasobola kupenetratinga network eyo okuzuula Kyagulanyi. Bamaama fiina baakozesa bafere nga bagamba mbuno etteeso etteeso waliyo ki mubamulimba mbu speaker parliament yamulimba mbu ayina abaloga etteeso. mu nsi yonna tewali network esinga network ya Buganda maanyi. Lwaki njagala okugamba nti wali network esinga ya Buganda maanyi. Obuganda bulwanyisiddwa ku frontline eziwera 4 okumala emyaka 10 naye bukyaliwo. Omusajja omusuubuzi Omuwarabu bwe yajja wano n'alwanyisa Abaganda Obwakabaka bwa Buganda asobole okubafuula okubanga ye yakola ebyamaguzi bye wano ne gye buli n'akyalwana kuba yatuuka n'ajja n'eddiini ey'Obusiraamu. Omungereza n'ajja wano 1776 n'atandika okulwana ng'alwanyisa netiwaaka ye ya ddiini Christianity. Oyo okumanya atulwanyisaako oyo ye yatugisa amasabo emiryango w'ennyumba ne gadde manju. Kakati sagala tulandage nnyo kugenda eyo. Abantu bagakwekako ne mu bitanda wansi. Mwami Sewandagi, gavumenti ya Uganda ekyabuliddwa Kyagulanyi waali okusinziira ku ggwe? Ekisooka kye njagala okugamba kisobola okuba ye era kisobola okuba nedda. Lwaki kisobola okuba nedda gye mba ntandikira. Ekyo kiri mu bigambo bya Kyagulanyi. Muli balabira ku bikolwa byabwe. Ebikolwa bya Kyagulanyi mu kalulu ke tuvaamu bibadde biyambaani Bannayuganda. Bibadde biyamba Bannayuganda. Kyagulanyi bw'amala okuyamba Bannayuganda then yabasuubiza bakanoonye, bakalonde, bakakuume, bakabanje. Lwakuba Lubongo yazeeyo n'atugamba nti okubanja yabadde Katana nti okukabanja tekuliiko time frame. Katana yaliwa yono tulezala si yambala galubindi yatugambye nti okukabanja tekuliiko time frame. Era n'atugamba nti balina modi ya kukabanja gye baatubuulira. Newa walibadde ggwe nga gwe Kyagulanyi ng'abantu wabasuubiza ensi n'eggulu ku ssaawa eno ng'eggulu ligaanye okujja ku nsi lye wasuubiza wandikoze eki? Nalikoze eki? Kiki ekikyaganye kye yasuubiza? Waliwo ebiganye yabagamba naye bannakawangula tebagenda kunnangirira era tebamulangirira. Kyogera luvannyuma nga maze okugamba nti tasobola kukalangira. Nakugamba bwe nti newunyiza nanyo mukwano gwange Kiti Shey yagambye ejjombo ku mulundi guno ye lwategedde nti okuwangula akalulu kirala n'okulangirira kirala. Naye ngamba Sheeka Kiti fenga tumuwuliriza ye lwaki tatuwuliriza? Obuzibu bwe bwokka. Kubanga bino nabikugamba ne nkugamba nti Kyagulanyi asobola okuba ne clouds. Kituufu. Ne nkugamba nti ezo clouds zonna okuba nazo kirala. N'okuziteeka mu kabokisi kirala. Era nakuwa ekyokulabirako kyanze lwe navuganya mu by-election ya 2008 n'ekyalo nakuwa ky'ettikkalu gye natuuka essaawa nnyo ez'ekiro ng'abantu banninza abasukka 300 n'enfunayo buli kamu 2. Ekyo kyokulabirako kye nakuwa nti bw'oba ne clouds okuziteeka mu kabokisi kirala. Nti ate clouds bw'omala oziisa mu kabokisi ne ziyingiramu n'ozifulumya ne zijja ku DR form wano okuzifulumya mu kamwa ka returning y'ofiisa nakyo kirala. Ekyo nakyogera wano
ng'abanoga toyina ky'otugamba totubuulira kati bakyerabiddeko ab'ekyengera bakaaba kyengera wane waalu mu Wakiso twalwana okusuula abantu batono nnyo Wakiso district yonna ndowooza twayagala kusuulamu Seggona ne Semuju Ibrahim Nganda be bantu babiri betwalwana okusuula mu Wakiso district tugenza okuwunzika ebintu okuggwayo nga tetufiiriddwa kinene nnyo ku bantu ababiri betwakola ki bwabaki fe abaagala okujja mu buyinza aba National Unity Platform. Okyali wa National Unity Platform? Ndi muwagizi wa Kyagulanyi. Nakugamba siwagira Kyagulanyi lwakuba mwagala. Nina network nga bwe njibeeramu nteekwa buteekwa okuwagira Kyagulanyi kubanga mmanyi Kyagulanyi baamukola kukola ki. Lwakubanga kati olutalo lutugenzeemu lwe lw'okulwana okuggyako Kyagulanyi bano abamwetoolodde abamulemesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwamuleeta okukolwa. Kyagulanyi akyasa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwamuleeta okuggyako nga bafunyeyo omulondo omulala. Kyagulanyi yakyali omulonde we tuli olwaleero. Kyagulanyi okyaba mulinamu essuubi? Si nze mulinamu essuubi, abaamulonda bamulinamu essuubi kati nze kinkakatako okutambula naye. Byoyogera bitambula naye? Byenjogera bitambula naye lwa nsonga emu. Byongera okumulaga azuukuke ayina we yawubira. Obwagazi obungi bwe bukuyitirirako owaba. Mbadde nkyakutambuliza kiri nkikugambe nzije nkikulaga nti bw'omala okuteeka akalulu mu box ne kavaayo ku DR form ng'onaagirina wano. Ekigambo kya returning officer kyekikulu nakyo kyekifulumya kirala. Kati nga returning officer amaze okulangirira nga bwe yalangirira Nalubowa okutambula oyingire mu gazeeti nakyo kirala. Walabye gazeeti bwe baataddemu gundi bwe baataddemu ono Veronica Nanyondo ndowooza yadde mistake kubanga Veronica era ayina obululu butini kati awo kyekizibu singa babadde mutaddeko obululu kati nkulaba ne mu gazeeti namu kirala. Kati okufuluma mu gazeeti batuuka okukulangirira otuuka okukwata akazindaalo bwoti ne Bayibuli oba ne Kulaani oba oyimirirawo nga tolina kyokutte olayire nti ai Sentamu Mukasa Sewanda Jiddu Solomon Lesoya kirala. So eyo process ndala kati ate butuuka ku president n'okumala okulayira wali ekkololo otambule ogende oyingira amaka g'obwa president Entebbe nakyo kirala. Osobola olayira ekkololo n'otatuuka Ntebbe. Ate era osobola okulayira ekkololo n'otuuka Entebbe naye okuva Entebbe ojje Kampala mu president's office otandike okukakkalabya emirimu gya president nakyo kirala. So byaffe bikyali bizibu nnyo. So process ezo zonna zeetaaga okweteekerateekera era okuzituukako tozituukako kubanga olina bafuutu soja egindi abavuma abamanyi okuvuma. Mwana Kalibala mukodomi wange yabadde awaana Nammeerero yavuma Mulyanyama naga nti ayayayayaya Nammeere tasaana kuba wa NRM yali asaana kuba wa National Unity Platform. Kitegeeza nti aba NUP balina okubanga nti balina monopoly mu kuvuma. Olombako oyo yani? Era ennaku ezo nalabye ne katuuni Mulyanyama ye yatandika oli. Nalabye ne katuuni Spire Ssentongo ng'agikutte nga gundi ono Semakadde ali ku Chief Justice gwe baakalonda omupya Flavian Zeija nga akutte ogudodolima gw'ekiggo nga gena agentera hamwe agaliko emisumaali mbunga amukuba nga mugamba I have a right to abuse you kati era naye omuli amuwagizi wa National Unity Platform Semakadde ate ono akuba katuuni ye waki Spire Ssentongo era naye musomesa wange Makerere akusomesa tasomesa nze naye nga gyasomesa manyi Makerere buli ali aba musomesa wange gyasomesa sinza ali mu gavumenti musomesa we Makerere Spire Ssentongo bali tokimanyi nkimanyi kati so kyenjagala okukulaga nti gavumenti kubuuza ekibuuzo nti bw'oba ggwe Kyagulanyi
abantu bagamba ki nengotera ekigambo kire Kyagulanyi nti balabira ku bikolwa byabwe bw'obanga gwe gavumenti nga Kyagulanyi akuyambye okuwangula akalu nga bw'okawangudde bw'otyo amuyambye atya yalangiridde gavumenti si yalangiridde gavumenti yabagambye mukole fujjo mu kalulu si ate fujjo lyali badde libajjako bujja bululu era baali badde tebafunye bwe bafunye naye bafunye buno bonna ate okumanya akuyambye nnyo ne mu kooti tagenze kuwaaba naye mmwe mulina bingi bye mutamanyi kojja kati mu kooti ano nayo ki ng'akimanyi era kooti za muntu kati olaba Kasibante yajjayo omusango Kasibante ono wa NPP yajjayo omusango bw'otunula ku face of it Kasibante byakugamba bituufu naye bw'ogenda munda mu ye si mutuufu n'oyagala okwogerako naye n'omubuuza ensonga lwaki yajjayo omusango ogwo ajja palapala ezisinga obukulu ennyo zikwata ku bulamu bwe lwaki omusango ogwo yakoze eki yagujjeeyo asobole okulaba ku njuba y'enkya shuwa kati mbogwo gusobola okutiisa President Museveni kakati kankubuulireko emisango egyo nga gigenze mu kkooti Museveni tagitya kubanga nti bajja kumuwangula kye batya kyekiri Joel Ssennyonyi kye yayamba nga bazaawo kooti maasho okyakijjukira Joel Ssennyonyi kye yayamba nga bazaawo kooti maasho okyakijjukira Medad Lubega Sseggona Ssemujju Ibrahim Nganda n'ennyeko bwe bakola minority report yaabwe nga bagenda ogitebolinga ku floor ya parliament babikule etteeka erizaawo UPDF nga bamanyi tebajja kuwangula naye nga kyebagendedde emoto ya National Platform eri gyetubalitambulirako kulabisa etteeka Joel Ssennyonyi n'abazikiza ku initial stage nga tebanaba natuukaawo bonna n'abakola ki n'abafulumya kati ekyo Museveni kyasinga okutya golooza Museveni aba yetakimanyi nti ebufumira gye nabadde Nansubuga yajja ne bbaawe Kafuuma Diso w'ebufumira ne bawamba polling station abakimanyi olowooza intelligence batebimugambye eba tebimulaze abaana bakoze omulimu ebyo bimulaze kati ebyo bwe tugenda mu kooti ng'omusango gugenda mu maaso wali era kiwavudde olaba Kasibante ne ku Sseggona baakikola mu 2021 kubanga ennaku ze bakuwa ntono nnyo okuteekamu obujulizi ate ye Kasibante yabadde yeeteeseteese okusinga ba Sseggona Kasibante yatandika okunoonya obujulizi ku lunaku lwe bamunominatinga era naba ne ttiimu ezisuka 100 nga zitambulira ku buli candidate oyo Kasibante gwolaba nga zikuŋŋaanyawo obujulizi abapoliisi olwakubanga Kyagulanyi ne bamuzza emabega ng'obujulizi babukwata kati obwo bujulizi baali bakuŋŋaanyizaako obuwera Sseggona yalina butono naye nabwe watuuka n'asaba ameni kuba muteekayo nga mulinda wakati awo nti wajja kubeerawo ruumu ey'okwamendibwa kuba ebiseera biba bitono bintu biba bingi nnyo volumes and volumes kati nga mu kaseera kali akatuufu musaba amendiment mumateeka ekkirizibwa naye ku Kyagulanyi baagigaana ne ku Kasibante baagiganye okukola amendiment ayongeremu ki obujulizi obukola ki obulabawo kati obujulizi obwo bwokka Kasibante jjukira mu bujulizi bwabadde nabwo yabadde ne polling stations omutwalo gumu mu kanaana zabadde meka polling station 108 ziri awo zenzijjukira nga akakiiko k'ebyokulonda bwe kaaziteekawo tekazigazeetinga ate ng'etteeka ligamba nti polling stations ezo nga tonnagiteekawo erina kubeera gazeted mu gazeeti abantu ne bagimanya era nyingi nnyo kakiiko k'ebyokulonda kaziteekawo kati ezo polling stations ezitali gazeted mu tteeka kitegeeza nti obululu bwonna obwakuba ku polling stations ezo buba bufu era bwakujjako kwogwo omugatte Museveni gwe yafuna kati bw'osuubira Museveni okukkiriza okulonda okwo kweyongereyo mu maaso okulonda oba omusango ogwo tabaana nagwo waakiri ebyo biveemu kati Kyagulanyi kyaba yatukola ekikyamu nti yali badde oba ye teyabimanya intero ya Kyagulanyi teyamugamba nti olugga
ungazetted constituent gundi polling stations ezatekebwawo kakati bwabanga kasibante kubwa kasibante bwe nebbanga lye yakamala asobola okukola ekyo nga talina na ssente naye asobola ne timu y'abaana nga bagezi gwe National Unity Platform abadde afuna milioni 467 buli mwezi okumala emyaka gino ena kubanga sinena gyokka bazibamamu sente bazibamamu bakomoziba mu mwezi gwa kutaano omwaka gwa 2025 we bakoma okuva liwo n'abadde bazifuna gino gyokka emezi gye batakoze eki gye batafunye nyinza okuba matolina network ekola ekyo waliwo abantu ababimanyi bino ffe tubimanyi kati nze Sowanda bino bingi mbimanyi mu kifo ky'okuneeyambisa okubabuulira bino basindika Lukanga kunvuluga nti kubanga nwanyisa wayiswa mufumbiro Lukanga yakuvuruga ki kati wayiswa mufumbiro naye gwe banvulugira eyabangobesa ate wayiswa mufumbiro naye ekifo teyakiwangula Luhindi yakitwala there was no work done teyawangula ekyo muntu balimu ate amagezi abantu mubabalemu amagezi abalonzi wadde waliwo okubba naye si buli wamu nti babbawo bano basajja babba akalulu era tukimanyi bakabba nnyo naye si buli wamu nti bakabba kale bw'osubira abalonzi b'ennakawa bo okulonda bayiswa mufumbiro ataali nawo yanoonya akalulu ekyo kyokka ekyo musiba kyali kimuwa akalulu lwaki taddayo ewaabwe eri emusoga ne bakamuwa nga bamusibiddeyo bw'otuuka kuwayiswa oba mukambwe kiki Sewanda anti mukoddomi wange olinayo omusoga niyo omukyala omusoga nze manyi nkyalina nakopa nabeera mu busiraamu ebbanga eriwalako nabye nakopa omukazi muwaseeko olw'obulungi bwe muwaseeko olwekyo obugagga bwe waabwe mu famire oba muwaseeko olwekyo kyeweetaaga oteekwa okuba n'ensonga lwaki omuwala oyo omuwasa si kugamba bugambi mulungi apaana waliwo ensonga enneekusifu emabega w'ekyo ekikwagaza omubi abaganda bwe bagamba ti omulungi takimanyi kakati mwami Sewanda so kakati kiggwe kitya ng'omusajja akyali mu kwekukuuma nga ne gavumenti namumanya wawa gye kigenda okuggwera wazibu nnyo ending point ebeera wa gye kigenda okuggwera wazibu nnyo kubanga Museveni omusajja ono omuyeekera gw'olaba saabayeekera alina enkuba ye yanjawulo ayambala yunifoomu y'amagye ga gavumenti najja natta abantu nadduka emabega naddayo eri ye yennyini abasse naddayo emabega eri naddira mu bigoye bye ebyekiyeekera najja baliwa naye ng'abamagye ga gavumenti bamaze okukola ki okubatta okugenda ate nga basse n'abantu ebyo biri mu bitabo Museveni yabiwandiika ne mulala wali musajja omulala ow'amagye yawandiika so the master seed version yasooka ebyo biri mu bitabo biwandiike si byasamwasamwa kati oyo ye Museveni gwe nakugamba nti mu National Unity Platform alinamu ebiwayi bimeka 3 ng'ate byonna bikolera ye mu National Unity Platform kyokka byonna bikoonagana ono bw'amanya nti Sekanjako Mbega ng'amulonkoma Sekanjako bw'amanya nti ono wakiwayikiri naye ng'amulonkoma kati kyova olaba bamanyiddwa ono akolera gundi oli akolera gundi naye nga birabanga ebyolugambo naye nga ebiseera ebisinga obungi biba bituufu kati Museveni mu buyeekera bwe omanyi gwogenda lugamba nti betwogera wano tabiwulira naye abantu batuwulira n'abantu bennyini baatula bwe twabagamba obutagenda kwekalakaasa bajjayo tebajja katwali twatandika dialogo tugenza okuwunzika dialogo nze nga nze mbirivinga nti ye buli omu ayagala enkyukakyuka waayina okumalira kati aba National Unity Platform basoose ne bavaayo ne bavuma Yusufu Nsibambi ne bamugamba ni musajja mubi ayinza atya okuvuma Zedduliga era n'awaayiriza Zedduliga nti Zedduliga era ate omukazi alina mu kkomera n'ayita buli kimu ekyetaagisa kati balese buli kimu ekyetaagisa nevaayo tebaasirise waavuddeyo maama wange mwannyoko wa National Unity Platform bakamulonda ne ku bwa kansala mu Makindi omwo baye Nalukwago Judith ni Nalukwago n'avaayo n'agamba niye yennyini naawe obujulizi n'agamba nti Yusufu Nsibambi alimba nze mu nkiiko ezo nalimu ate n'olukiiko ate yatwongedde n'obujulizi obulala nti enkiiko ezo terwali lutya waliwo olwasooka Yusufu Nsibambi mwataali kati luno oluzzeeko nalwo
Yusufu Sibambi mwe yalimbo ate lwayitibwa na Religious Council mbubbo ne bagendayo babasindikayo bagendeyo kubanga babagamba nti bajja kuba batya okubogerako nti batayagala ne bagendayo Nalukwago yennyini nga yayogera kikatambi kakuwa nga yeyogerera nti mu lukungana yabakamunda kubwa kansala kati ekyo kirekawa integrity yabagamba nti tujjako Museveni ng'ate mabega bateesa naye kubanga ezo enkiiko ebbiri ezasooka zaaliwo nga tetunnagenda mu kulonda. Naye NUP kyalina okumanya nti Uganda tegenda kyusa buyinza ng'eyita mu kalulu. Ebyo tubyogedde ebbanga. Era enagenda mu nteeseganya kakati lwakuba kati abantu balabuse abantu bakyali mu bino basobola okubuukira Nsirambi ne bamuvuma ne bamufiirako. Balaba nti eryo lyekkubo lyokka teri kirala. Kati kankubulye kojja wange. Okuva lwe twavudde abadayalogo lwe baavuddeyo ku kifaananyi ne kulabikirako Yusufu Nsibambi ne Kabuusu Moses. Jjukira mbadde wano bulijjo nga nkugamba nti Kabuusu Moses nagenda n'omukuumira akaki akalulu essimu ze naakafuna okuva mu National Unity Platform be neesiga zisuka 100 nga bagamba Mwami Sewandagi tubadde tukulaba ku kewaza ne MS Media ng'ovuga ekintu kya dialogue ekyo ate oli mukwano gwa Kabuusu kitegeeza wali omanyi nti enteeseganya ezo zibaayo Kabuusu ye yakulagira otandise okutambuza ekintu ekyo era olabika gwe omu kwabo be batugambye abatayagadde kubeera mu kifaananyi naye ssebo tukkanya ne dialogue Mwami Sewandagi totuleka Mwami Sewandagi naffe aba National Unity Platform ate kuliko n'abawangudde akalu omu yangambye n'okuŋŋamba Mwami Sewandagi eri ddoboozi ndina wano Mwami Sewandagi abasajja banteesa omukono ku kiragaano naye simanyi bwe nkivaamu okumulangirira tainera wagenda kivaamu ali essente ze banteesa omukono ku kiragaano naye simanyi bwe kivaamu nkwegayiridde kuba Museveni nti yabimanya bw'oba muddayo nteekaako nja kugenda. Ssenyonyi namulaba ng'agezaako okuyisaamu Nsibambi amaaso. Nsibambi aba baagudde. Ssenyonyi akimanye nti Uganda obuyinza okukyuka bulina kuyita mu dialogue. Anti kati ate Nsibambi lwakuba nti ye ali comfortable Nsibambi bw'ayogera ebigambo ebyo mwene we mugamba asembere eno gye tuli. Nsibambi bw'ayogera Ssenyonyi bw'ayogera ebigambo ebyo ajja kukaka abantu ate naye okumwogerako. Abantu bo bamumanyi takyali wanzikiza bamumanyi nti wajjajja teri yakyatakimanyi kakati era yasinga bikakasa yali Anderson Bulola kati bw'avaayo n'atugamba ebyo aba ayogera ki anti awuddisa bano abantu naye ndalabanya nti bano abantu eggwanga lya bali yeetaaga lisigalewo nga liri stable naye ne bwa apartment bwazimbye n'ebirala busobola okusanawo ng'eggwanga ligenda bwa apartment busobola osigalawo abusaanawo tuwuliriza bwa apartment busobola osigalawo naye ate ye n'agenda bwe tolabye baminisita embiri za minisita ze bakuba mu Ukraine tozirabye naye ŋŋamba hoteri ey'ebbeeyi nga minisita yagisimba ne bagikuba ne bagiteeka ku ttaka ŋŋamba nti eky'ennaku naye asobola okugenda bwa apartment busobola osigalawo ye n'akola ki n'agenda ate ekibi bwa apartment busobola osigalawo naye n'asigalawo naye baakolerera okulya mu bwa apartment obwo bonna ne bakola ki so ekyo alina okukimanya lino eryato lye tuliko lino eryato mugambe tumaliriza dde wano kubanza enzira wali yadde wano tagenda kudda wano nze nyinako wendaga wonna tuli okumaliriza mugambe oli mwami Kwezi nti tuli mu maliriza alindo ono tumaliriza kikemu okubona agenda so mwana Sewandagi nabisalamu naye asibisalamu ebyo tate birina buzibu era obirekamu nga bitubadde tutambula so kyenjagala okugamba nti abantu baffe bateekwa okumanya nti eggwanga so baddo kyangamba nti abantu baffe bateekwa okumanya nti eggwanga lyaffe lino tetulyagala kugenda Libya era wekiri tetulyagala kugenda Congo tetulyagala kugenda Rwanda tetulyagala kugenda Burundi tetulyagala kugenda mawanga ago abakulembeze gye bakulemberedde ebbanga eddene wabula njagala kutegeeza abankubira amasimu nze idea yange ye ya dialogue nagireeta wano ku social media naye sinze nvunaanyizibwa ku kiri ekyabali neera we bakuyita nja kugenda kituufu olina okugenda noba nampita nja kukigenda mu lwansonga ndi senior citizen w'ensi eno lwansonga ndi musajja muyivu lwansonga ndi musajja akoleredde ensi eno
nalwana okuva mu nsiko paka kati so emirembe ginsingira ekirala kyonna emirembe kikulu nnyo omanyi nti twava mu kulonda ne balangirira president mu kiro ekyo nga balangirira president waliwo obutundutundu namuŋŋoona wawa webeekalakasa omanyi nti abantu bamala enaku bbiri nga tebava mu mayumba gaabwe nga yatidde okujja wadde okugula capati nga gamba bayinza okunkuba essasi so kati Ssenyonyi bw'omulaba ng'ayogera yeebadala olwansi bambi okulwanirira kino alaga nti lwakuba yali comfortable alina okumanya ekintu amafuta takagula Ssenyonyi alina okumanya ekintu eki kulyata eribbira temuba muwanguzi tetulina kigambo era ayina nabo naabavumirira dialogue nze Yusufu Sibambi si mukwano gwange Kasubuusu Moses mukwano gwange naye mu nsonga za dialogue fe politics tetulina mulabe wankalakkalira ate tetulina mukwano gwa lugenderezo so ensonga za dialogue bonna ne baneetaaga services zange zonna nga bazeetaaga nja kuziwaayo ne bwe ndasinya yadde kyakola ne kulwa obulungi bw'eggwanga awo participate kati omwana wange bwe natutejjo eri ogenda okusoma myaka 6 alina gimala wali Vision for Africa High School enagalama kati gye namututte emyaka 6 alina gimalayo ate emyaka egyo 6 bwe giggwako alina okujja ena Makerere atagende kwero DC 2 kati emyaka 12 kiplaningira munsi ine emirembe nense tali mu mirembe eribya tebabiplanningirayo kati kinkakatako okulaba ng'emirembe gibaawo and I will do whatever buli kyonna kankubuliddeko nze nene waffe mu nsozi mbaayo era nja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga mu nsozi emirembe gibukala wano ne bwe kinaba kyetaagisa kukyusa oyo omulonde gwe baalonda nga gyatwala si mu mirembe ekisoboka tulina obusobozi obukikola era tujja kikola olutambi bajja kulukyusa ludde sayidi endala kubanga Museveni yalulina ne balukyusa ne balumuggyako ne baluwa omulonde kati n'omulonde bwabanga byakola bitwala mu kuzikirya era tujja kulukyusa tuluwa omulala kale tugenda koma wano olwaleero tujja kutandikiraawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera